po jako akawuwo. Abakungu okuva mu kitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority batandise kaweefube waabwe owokulaba nga basomesa bannansi ku bulungi obuli mu kusasula omusolo wamu na butya bwe bayinza okuganyulwa nga bawadde emisolo mu budde. Enteekateeka eno egenda kukulungula Ssabbiiti nnamba nga batandikidde Luweero era nga basoose kubangula bakulembeze n'oluvannyuma balyoke bannyikiza enjiri mu bantu ba bulijjo. N'obukulembeze obutwala Amagatoni Council ensolo z'emisolo gyegimu ebizimbe byebimu property tax obuliza nti awo tewaliwo contradiction oba okusolo z'emisolo egy'enjawulo ku kikwata kyekimu. Wana abakulembeze baliko bye badde beetaaga okumanya nga bamaze ekiseera nga bibabobya emitwe ku nsasula y'emisolo. Kakati yinza okubeera nga maybe nga nkulaakulanye naye nga ndidde zirooni eziwera okusobola okuteekawo ebizimbe ebyo. Kati bwe mala okubiteekawo tebinaba kufuna bapangisa naye ate mu byagadde mu birikodinze. Kakati awo mbeera nkola ntya? Era wano baweereddwa amagezi okubeera nga buli kaseera bawuliziganya n'ekitongole kino okusobola okuyambibwa. Bw'oba olina ennyumba yo, olina bizinesi yo, nga tevuddeemu abapangisa batuze basasudde, oba nga ebbanga lya myezi nga gijjo nga temuli bapangisa, kyaliwo kitegeezo bagambe bwe baneemumanyi nti obuvunaanyizibwa bw'okusasula omusolo gwa lente obumanyi. Naye mu butuufu ssente bwe ziba tebakola ki? Abapangisa temuli. Ekyo tekirinaamu bwerufu bwokka. Bwe kyangu okutegeeza okusinga ffe tunayita assessment ya $2,000,000 ne tulyoka twereega ebitya. Ng'oyogera kituufu ate nange abanja mmanja ki? Kivudde mu bugambo bwamu empuliziganya yokka n'ezaereetera obuzibu. Mmeeya w'ekibuga ky'e Luweero Paul Mukungu asinzidde eno n'asaba ekitongole kino okuggya emisolo ku bintu ebimu omuntu wa wansi by'ayinza okukozesa. Biiru y'amasannyalaze eriko VAT ndowooza twali kyakiza ebirala byonna bye tusobola kubiwa omusolo naye omusolo gw'amazzi ogwo n'omusolo gw'amasannyalaze wansi eriyo emiranga nolwekyo nga muli mu kompanyinga lipooti gye musanze mu field twali tusaba public utilities zibeere exempted. Patrick Bitamazire akulira ekitundu kya Kampala mu URA nga yakulidde mu kaweefube ono agamba nti abantu bakitegeere nti ensimbi gavumenti zeekozesa ziva mu misolo okusobola okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Kubanga nga bwe tubabuulidde eggwanga lino lyaffe ffe tulina okukola ki okulizimba tewali muntu ajja kuva bweru kukola ki n'okubanyonnyola revenue evaayo kati ennaku zino etegeeza abantu gavumenti byekola mu ssente ziva mu mmwe enguudo malwaliro ebyokusoma ebintu bwe biti okumuntu okuwulira nti nange ninako enkoze eki era tugamba nti singa buli omu afunayo kyawaayo then abantu tebajja kusasula musolo ki mungi nnyo if everybody can contribute something. Babula Nabukenya yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wansi eriyo emiranga nolwekyo nga muli mu kompanyinga lipooti gye musanze mu field twali tusaba public utilities zibeere exempted.